Ab'obuyinza Fort Portal banywezizza ebyokwerinda n'okulawuna oluvannyuma lw'abatamanya ngamba ababadde n'emmundu n'ebisi okulumba ebitundu bya Rwenzori olunaku olw'eggulo. Mu bitundu ebyalumbiddwa kwabaddeko Kasese eno baalumbye enkambi ya poliisi, Bondi Bujjo baalumbye enkambi y'amagye ne Fort Portal ku byalo okuli Bonde 2, Kanoni Apollo ne Nyakasula mu Fort Portal North Division. Ab'ebyokwerinda mu kwenganga abalabi bano basseeko abamu n'abalala ne bakwatibwa. Our forces responded quickly. 15 have been arrested. Kati omumyuka wa RCC wa Fort Portal Emma Businji ategeeza nti ebyokwerinda byongeddwamu amaanyi okuli ab'ebigere n'abalawuna okwetoolola ekibuga n'ebitundu ebiriraanyeewo. We have intensified patrols mu site yona kandi tulonto meetinga n'abantu kubamanyisa nti ekigenda mu maiso. Businji ategeeza nti enguudo eziyingira n'ezifuluma Fort Portal, Bondi Bujjo ne Fort Portal Kasese zonna zirondoolwa. Asibye abatuuze okubeera bakakamu n'okwongera okwekengera abantu bonna be batamanyi babaloope mu b'obuyinza. Obararora ekintu kibateetegerize ndi omuntu obateetegerize barenge okutumanyisa niko tusobole kugira response niko tusobole kulinda abantu n'ebintu byabo. Businji ategeeza nti bakyakunya abakwatiddwa mu kabinja kano babuulire bwe beeyita na lwaki baalumbye. Upon interrogation bajja kutumanyisa ekigenderero kandi mbakoorowa. Mu kiseera kino bizinesi ezitali zimu e Fort Portal North Division awabadde obulumbaganyi zizzeemu okuggulawo nga n'emmotoka ez'olukale zikwaza. Abatuuze be twayizaamu nabo bategeeza nti bakyali mu ntiisa olw'obulumbaganyi obwabadde mu kitundu kyabwe. Abantu twafuna kweraliikira kw'amaani twarara tutabyamira mutima tuhaheera abokuba n'abandi mu maju tebareiremu. Egekano y'amazima genyi tosogenda mu kisaka nambere okulemera kuno baliyo mbakugambira no haliki ali abaisi nabwe kitwena twikaira stack tundairire kimuntu abyamire n'abana hano mbayirukirizeyo bagenzere no mutawuni nagambo barabane bayiza kutandika kutusara yitwakire tuli bakuru omuntu osokwesereko osokoraki. Ne Kasese tugenzeeyo ng'eno omuwendo gw'abatiddwa mu bulumbaganyi obwakoleddwa ku poliisi e Kasese ne Lugenda bala gutuuse 19 e Kasese yokka nga bo abakwatiddwa bali 40. Mu lukiiko lw'ebyokwerinda olukubiriziddwa minisita omubeezi w'ebyamawulire ne tekinologiya Godfrey Kabyanga, amyuka RPC wa Rwenzori East Muhumuza Alex ayogedde ku muwendo gw'abakwatiddwa. Currently, as we stand now, the number of people in custody are 40 people, including women. The number of people put out of action, meaning those who lost life, are standing at 19. What I want to assure you, nobody is going to disrupt this peace. Minisita Kabyanga obulumbaganyi muno abutadde ku bantu abasusse okukkiririza mu byawongo era nga bakukwata buli yakubadde emabega. Some of them are deceived by witch doctors and they give them a lot of hope and they leave their jobs and go into those barbaric acts. I think now mindset change is the only thing we can go in for. Kabyanga yeebazza abatuuze olw'okukolagana n'ab'ebyokwerinda. It was the Wananchi who alerted police that they have seen unfamiliar people moving around. Sente wa district ye Kasese Elifaz Muhindi agambye nti bajja kufaafaagana na buli muntu eyakubadde emabega. From a reliable source, they seem to be having some sponsors and government is going to track them and we shall get them. Jonathan Singwire ne Gilbert Muhanguzi bakusekedde gwino ku Lwabukedde TV.